mikwano gyange baganda bange ne bannyinaze kamafu yesu yebaziwe tuli wano bayitawo batya yoroma ani takuma kotsika muyane mukyala mukyuma mbuulira kotika tuli wano ekotika mu Finland katanjogera ekigambo ekitali kirungi bigambo bya wano bizibu savisi esooka ewedde wano mu kanisa emu tugenda kutandika savisi ey'okubiri mu linnya lya yesu mbadde wano ne mbalowooza mikwano bamisinga olulimi lwe boogera eri okujjako nga ndubavuuniridde naye lulimi lufinilandi wano we tuli waliwo abaganda baffe abanoonyi b'obubudamu abaddukira wano mu Finland olwo olutalo luli wali egundi olutalo luli wakati wa Russia Ukraine kati aba Ukrainians bangi bambi bali wano eno eringa kyaki yaabwe twajja abatulesewo lwaliro okukola obwa missionaries so tuba tumuddemu wano okufuna ku kyakulya kati tuddeyo mu savisi yakubiri mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nano vango bik agambye owesamu Joseph mpolaga mukama w'amaanyi oli olulimi lweboogera tuli wano oluzungu naffe tutoba nalwo nabo batubawo nabo lutageeno amiina ya njagadde okubabuuzaako nga tetunaba kuddayo mu savisi eri mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyokulya wano byetulidde baga nti bwogende olyambo era ddala kituufu baali batuufu so nja kufuna time mbe nga mbabuuzaako mikwano njagala kuddayo kati mu savisi eri kuba kati batandise essaala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mulimu kyemikwano mukisa Henry glory to God mukama kuwa omukisa Mike Feda Mike ogamba otya tuli eno mu bugundi mu lufini twogera lufini kati omanye ekigambo kyonna mukyala musumba ekisaba emmere oba kibuuza moyi kitegeeza oli otya moyi bakingambye wano kitegeeza oli otya naye nga kitosketyo kitegeeza ki ekyo nti webale thank you kale akati tugenze bannange batukimye tuddeyo mu savisi wali amin yesu yakamye batulabamu emizimu kati badde ku Facebook yange yone Pastor Isaac abatumidde ono ayogera olufini ono umuveeko ono nammwe